wano wetuze ge maka Hajji gabadde azimbira zuula we bagenda okubeera era nga bye bimu ku zuula byayagala ng'ayagala wano na wali wonna wamuweebwe nga biwandiikibwe nti nze Ali nguzizza zuula yeyakeeka kiri kwako akalabika mawulire nga seeka akubira zuula ne Hajji Ali mukomera nga akubira zuula nti jangu twogere ye Hajji yali asazeewo abimuwe zuula naye nga abiteeka mu mannya g'abaana bamulinamu era ne bakola endagaano nga Hajji taziriimu zuula n'abali ebweru ne bakola endagaano kati Hajji bwe zaamutuukako endagaano nga zuula amugamba nti kumuguza Hajji n'abigana n'amugamba nze sirina musango gwe nazza nti nakwata baana bange ate bwe nkuguza ebintu bino nga saakwata baana sijja kikola nga mbiteeka mu mannya go zuula wabula bwe mba mbikuwa nga mbiwa baana ekyo kiri oke kwegamba Hajji yali ayagala okumaliriza ensonga mu miyembe nga tezinagenda mu mawulire. Omukazi yamuteekako ekintu ne kimwezingako n'atuuka n'okukkiriza yeeyambule buli kintu kyonna akimuwe yeeyambule ebibye amuwe buli kintu naye ensi aleme kuweebuuka kitompeebuula kiyali ayagala amuwe naye ng'amuwa mu mannya g'abaana be ono n'agaana nti tompa mu mannya g'abaana mpanze zuula sobole okutundawo nga bwe yatunda puladde eri nga bakava mahali n'agitundirawo puladde okuba ye zuula bizinesi woman ebyo byakola kufeera basajja n'abatundako n'abaavuwaza era buli lunaku agamba mugenda kwavuwala agamba bajja bajja kulya enfuufu mu mbeera ng'eyo agamba ne bizinesi z'omusajja zonna we ziri agenda zikwata kwegamba oli ali mu kkomera nti kati yewampeta yazitegeerera muntu ye wa bizinesi zuula tayina kirala weba omwetegereza ye wa bizinesi era ayagala kubba Hajji teyakwata mwana Hajji teyakwata mwana kalina yeeno anga yemugiraba nayo yemu ku ebyo byagamba nti bimuweebwe ate nga tebimuweereddwa buweebwa endagaano zisome ng'ez'abamanerenda nti onguzizza wadde nga tataddemu 10 ate ye atunde agamaka gogenda maaso n'okulaba ku ggwe atulaba ye kalina gyogenda maaso n'okulaba tugenda gikutambuza kubanga eri Kinyana Mpindi ne Hajjat Zuula wabeera ettaka lino lyowulira omugagga w'omundeeba Hajji Mutebi lyagulira Hajjat Zuula era wano yamuzimbirawo ekizimbe naye yazimbako kalina ya wansi era Hajjat Zuula mu kalina ye ya wansi ku kizimbe ekyo we yatandikira obulamu ku ssente eza Hajji Mutebi we mugenda maaso n'okulaba ye yagula ettaka n'azimbako bagula ettaka n'azimbako ate fulo eya wansi yesooka era Hajjat Zuula oyo kakati eyasibisizza omwami we ate nga yagoba ne Mutebi we yasooka okubanga asula naye nga asula wansi kakati bw'afuna ono kakati omusibe bw'afuna kakati omusibe mu kiseera ekyo ng'amaze okumufuna kakati omusibe bwe yajja n'amusanga ntegeeza Hajji Ali bwe yajja n'amusanga mu kifo kino n'agamba nti katumalirize ate amaka gano kubanga yasanga asula wansi nga buliwo omupangisa ate nga ayagala kufuna na waggulu olwo kwe kumugamba nti katukufunire ate owogira ng'obeera olwo Hajji Ali n'agenda maaso n'okubanga ate amaliriza amaka gano Hajji Ali mu kiseera kino ku ggwe atulaba yali mu kkomera gwe basibisizza ku by'okukwata omwana yamaliriza ennyumba eno kati ey'abapangisa era Hajjati yamusibisizza n'abanga obulamu obusooka era awo yabutandikira nga amusuza waggulu naye oluvannyuma abapangisa abajja nga baagala okutwala ekifo kyonna era ebyaddirira kwe kubanga ate wano baavaawo olwo Hajji Ali n'agenda maaso n'okubanga yamuzimbira amaka g'olengera wansi awo nkugamba ki kugamba nti wano Mutebi omugagga w'omundeeba yasooka okuzimbirawo Hajjat Zuula nga bakyali mu mukwano yamuzimbira ku fulo eyesooka wansi naye oluvannyuma ennyumba yafuna abapangisa we bajjamu ate ne batwala wansi Hajji Mutebi we yali azimbye oluvannyuma Hajji Ali n'amaliriza ennyumba eno ne fulo eyo eddako waggulu gy'olaba ate n'amuzimbira n'amaka agolengera wali wansi ng'emaka ga Hajjat Zuula agwetogerako kakati afuuse ensonga atujja kumunoonya mu budde bwaffe obw'eddembe bino byonna ajja kubanga ate abyogerako naye nga kakati agamaka ono ge yamuzimbira era mwabeera era sawa zino mwali akugwe agenda maaso n'okulaba omusibe gwe baasibye ye yazimba ekalina eyo gorofa gy'olaba si kyo kyokka kiyakola n'amaliriza n'eno gye tusoose okubalaga kakati ku bino byonna
okusinziira ku bye tugenda tuwulira okuva mu bantu ab'enjawulo abadde ayagalirako n'amaka ge tujja obbalaga agali mu bitundu eby'omutundwe go gafaanana gatya na obudde bunaabo tuganyiza ebyo naye tujja gendayo nago tugabalage eyo yonna property ng'agyagala ebisigadde tubibalekera ffe tuli okubatuusaako ate bye tujja mu bantu n'okubalaga amazima ga buli kimu nga bwe gatambula kalina bbiri zonna zirizaakwaniriza kugika media wasibye otya ogamba otya kansubire nti oli bulungi munnange tuba tuyingiddewo n'amawulire wano kugika media wabula nga gwe mupya atanaba kulabika nga osubscribinga kusaba osubscribinge ku ssaawa eno yennyini nnyini likinga vidiyo eno osobola n'okuntera endowoozayo butereevu wansi awo mu komenti section butereevu agaleero tugatandikidde sayidi eyo ewa hajjat zuula nga kwogase ne Hajji Ali ngono wetwogerera ali mabega wa mitayimbwa yakwatibwa ku nsonga ezigambibwa nti yakabasanya omwana we eyali tannaba na kulabika nga yeetuuka nga mbufunze yali muto era ono nga wetwogerera ali mabega wa mitayimbwa oluvannyuma lwa omukyalo okola interview eyo abantu bangi baavayo ne bagamba ono mu mazima amatuufu asaana akwatibwe tasaana kubeera mu bantu asaana kuumibwa eyo mu kkomera n'abeera eyo okusobola okubeera nga bataasa abaana abalala beyandituusizzaako ekintu kye kimu kye yatuusa ku mwana we kakati nno ensonga nno zandiba nno nga zikyuseemu ensonga zandiba nga zikyuseemu era essaawa yonna Hajji Ali yanditeebwa essaawa yonna Hajji Ali ono yakwatiddwa ng'agombeddwamu obwala obw'okubeera nti yeebaka ku muwala we munnange yanditeerebwa essaawa yonna anti olugero lwakyuseemu dda ennyumba eyo kalina eyo gye muva okulaba ge gamu ku maka agagambibwa agali mu kukozesa hajjat zuula bino byonna byonna byali mu kukola n'okutuuka okusiba ku Hajji amatu g'embuzi okumuliisa engo nti eyo ennyumba byebimu kubiri mu kubeera nga bireetera hajjat zuula okubeera nga asala ekigambo ku Hajji asobole okukwatibwa then hajjat zuula asobole okubba kalina eyo ekitegeeza nti bino byandibanga si bituufu wadde yadde n'akatono hajjat zuula yandibanga omusajja ali mu kumuwaayiriza buwaayiriza n'ekigendererwa ekyokubeera nti amubba ekyokubeera nga amubbako kalinaayi eyo gye tuva okulabika nga tulaba mu vidiyo eyo evuddeko era wano we bagambira nti tosalanga gwa kawala nga towuliriza gwa kalenzi abaganda baali bagezi nnyo okugera engero ezifaanaganako bwe ziti bagamba tosalanga gwa kawala nga towuliriza gwa kalenzi emabegako hajjat zuula ono abaddeako making sense mungi nnyo nga tetunnawulirako ludda lwa musajja nga hajjat zuula ayogera agamba nti omwami ono yakwata omwana we kati ne sayidi eya Hajji Ali naye tutandise okubeera nga tuwulira ate ebivaayo nga bikakasa nti omwami ono just bamuwaayiriza buwaayiriza bagala mubbako bya bugagga bwe ekireetedde abantu abamu okutandika okusala eddiiro okugamba nti Hajjat yandibanga ayagala ssuula mwami mu katyabaga abeere nga yeddiza ebyobugagga bye jjukira omusango guno ogwa defilement musango munene nnyo nga bw'okiwulira obeera ogenda kusibibwa mayisa naye anyways katulinde tulabe biki ebinaava sides eyo ffe updates tujja kubeera nga tuzikutuusaako butereevu wano kugika media wabula nyongera okujjukiza tyobadde kugika media era nga gwe wena tanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olikinge okommentinge ate era sharinge tuyira kutandinga on notification bell yo buterevu ja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya nakugamba wosanga kalango onawona toka skippinga kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino kwate mu kigalo butere video no ja kubeera nga ugimperedde like mwabatubira ebweru w'eggwanga kusana mwe abatubira waka mu ggwanga Uganda nyongera okubebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampera ekyo kyennyini nnyini kyemusingira ddala okwagala kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera
mweraba.